Yes, mukasi akatwolekedde ekyatulese olwaliro. Mu kutandika tulina we twatandikira gaali maka agamu ag'enjawulo nga batugamba tutandikire mu Atlanta, Georgia mwaka gwa 1991. Waliwo omuteeyi akwate kubo n'asembera era bw'atuuka ebbali n'aggulawo. Maliza okugulawo n'azaawo akajje bulungi nnyo. Najja nga asembera asaze buli bukaati obwaliko ebiseera ebyo ssebo bwetabwa okuzaama. Yayitawo n'ajja erudda. Yali muvuka muto mu ndabika. Bw'atuuka ebbali n'akonkona. Waliwo omuwala omuteeyi aliyo. N'asooka amulaga empapula. Maliza omulaga empapula ono yamwetika n'amuleeta mu kisenge kyebika bazze kusoma. Bw'amutuusa ebbali mu kisenge kye yazaawo oluggi. Mala okuzaawo oluggi agenda okuzza amaaso Katonda wattu. Bino ebitabo byonna obisoma. Love to read. I'm going to be a lawyer. Yagamba abisoma lwa nsonga gye bujja maaso ayagala kubeera lawyer. Kakeno bw'atuuka ebbali mu kyajja wattu yatunulya kannakyala nga kabalagavu okuzaama. Kaza amaaso gy'ali. Wabula kamubuuza gw'oyagala kubeera ki mu future? Lawyer. Amubuuza nze njagala kubeera lawyer gw'ogenda kubeera ki? I want to be a pro football player. Nze njagala kubeera pro football player. A mixtape. Nakoleddeyo ka mixtape. Ate ayagala n'okubeera DJ azipannaawo. Yakassaamu ka mixtape erudda. Mala okassaamu. So, kakati nnyabo sooka ombulire. Walowoozeza ku kye nagambye olunaku lwajjo? Manyi naawe. Yagamba nakirowoozezaako. Kathen. Do you? Yeah. Oli mwetegefu kono syanze ndi mwetegefu mbanga mwetegefu buli kaseera. Kakayina ekyaddirira. Disappointed in you two. Ebyaddirira mu bbanga eryo. Michael. Baakikola lwalumu kyali kiro kimu. OTC. Ekisinga okwasa ennaku kiri kimu kyokka nakyanaafuna olubuto. Abazadde baabatuuza okuva ku sayidi zombiriri. Program at school too. You two. Ne babagamba We'll establish ourselves. bwe bituuse oli baamugamba nti ogenda tandika osoma. After graduation, Ogenda soma at the same time nga bonoonya sente ezigenda olabirira omwana. Noli ne bamugamba ateekeddwa ogenda maaso n'okwefako mu ngeri emu oba endala. Bakayise downsized tugenda kitegeera. Kati nga amaze okuyita emyaka 25 kusyako ebyo byatuukawo. Twadde erudda. Tuli ku African Americans nga bagamba TV wano bakutuusa kusema gye twolekedde. Rodi yajja Junior. n'asooka ayita abakoowola. Michelle. Yayita Madison n'ayita Michael Junior. Wabula tewali amwanukula Michelle. Yasalawo at least agezeeko banoonya. Kusyako ebyo byatuuka batwaye wayiseyo emyaka 25. Let's go. We got to. Gwe Junior jja tugende. Hey, I'm talking to you. We got to. Njogera naawe ssebo njagala weetege tugende tukime maama wo ku airport. Can you? Unali ku Xbox. Tawuliriza. Yasalawo amweso yagamba why. Ngene nsooka ennonye ku bali abalala. Yajja nga bagamba kya tenisi. Maddie. Why gwe Madi? Why? Madison. Madison njogera naawe. On your feet, double time. Ngenda kusaba situka obudde buweddeyo. Come on. Jantuge tukime nnyoko ku airport. Madison bannaayo oli ataddemu edise tayagala nakwogera. Maddie, look. Madi, laba akatabo kange. Tasobola kwenyumiriza namba. Tasobola namba jubiza akatabo ke kafulumye naye. Let's go pick up it. Gwe jantugende. Ono ye buli kaseera abeera ku Twitter. Don't let any Abeera ku Skype. because people will. Yagamba omanyi kambe esonyo esigenda beesibako. Abaana be bamulemesezza. Kyokka bateekeddwa ogenda okukima maama waabwe. Nga bagamba Ronda F. Barack. Director okoteko. Musatu yasalawo avuga endeege. Akwateko bayolekere ku kisaawe. Mu kaseera kano yakwase kubo najja omukyala bw'ati bwafaanana. Genda otuuka ebbali nga kirabika omwami yazze. Yajja. Why? Gamba ki? N'akwata kubo n'ateekayo ebintu. Naye okumanya nga balina enkolagana erabika yaabwe. Lwoti teyayambako wadde omukyala. Omukyala yabiisawo n'abissaayo. Ye n'ayitawo n'ajja erudda. N'atula ku seiringi. N'ajja avuga asobole okumwongerayo. The worst shoot I have ever had. Agambe n'engato ye engato ekyasisa okubeera ey'ettabbo gye nali nyambadde kono buli ngatto ogikozesa. Okugyako eyo n'omukyala. Diva. The woman almost made me lose faith in humanity. Okimanyi nti omukazi kati andeetera okuluzinga faith mu bantu. Kukkiririza mu bantu. Deal with. She was always late to see. Yabadde ateekeddwa ogezaako okutuuka ku siini. Agenda kutuuka ku siini ajja kikeerezi. Ate bw'atuukawo director aba akurashinga mukoleko. And Howard kids. Abaana bali batya kono bali fine. I miss my babies too. Abaana bange mba misinga sikulimba. Tell you, Malaysia came to visit. Okimanyi Malaysia yakutte kubo najja nkyalira ku siini gye twabadde. The best time. Amazima ga Katonda nafunye akaseera akakyasiize.
ne tugenda ku shopping. I swear the girl's mini. Oli omwana buli kyenabadde ngula nga kyayagala agule naye yanfaanana nadda ne mukati. What excited? Baabo You got another offer. Did she tell you? Yeah. yafunye ofa endala yakigambye kono buterevu yaŋŋambye. She's going off to start her career. Omwana agenda tandika bw'amaliriza emisomo Hey, agenda kufuna kaliya. we're gonna Ndowooza okimanyi go our separate ways. bwe kiggwa bwe kiti then nga buli omu akwata kagenje naawe kabongeko Did it. kiriya tewali tabbu. Agambye nti mwana waffe bw'amala okutikkirwa anti buli omu akwata kage nze naawe ko ye kale tewali tabbu. Nabadde njagala kulaga katabo kange. Katabo kange kafulumye. Wow. Wow. They used the picture I like. Bakozesezza ekifaananyi kyesiigira ddala okwagala kono nkitegeera. Baabo Focus. kati nakyala makeup artist Not gonna look. alina saluuni wabula batera omukubira essimu nga waliwo kwegamba abayimbi eitha abazanyi ba sinema ebintu ng'ebyo era kati ye trip gy'abaddeko kati agenda okukwata ekuba okudda ekasseba abaana bamusanyukira nnyo kitaabwe tebamufaako naye baagala nnyo abo okudda mu kati. My gorgeous mom back from a 6-week shoot with ono wa twitter yatandikirawo Gorgeous mama wange akomyewo okuva gy'abadde mu trip z'abaddemu. How many times have I told you don't put? mirundi emeka gye nagamba gwe saagala bintu byaffe obiteeke ku online. Leka naawe nze sifaayo bantu ki kye bafaako nedda sigenda bagamba hayi basiibule saagala ondeeteddeyo ku ngata endala okimanyi naawe An adorable little dress. gwe nakuleetedde akateeteeyi buli omu se baabuuza oba bamuleetedde kye yasabye. Can you please stop asking? banaye ngenda basaba mulekera ogenda maaso nosaba ebintu You gotta work for them. ebiseera ebisinga bwe mba mulina kye mwetaaga muteekeddwa okikolera bw'atandika okwogera buli omu naabula n'avaawo. Don't. temutambula butambuzi kundeka musooke mujje mba nnyonnyole You know how to clear a room. naye mbutuufu omanyi okulongoosa luumu kiki Why don't you listen to me? lwaki tebampuliriza. Oh, they're not used to the sound of your voice. You never really hear. Yamugamba nti kati banaategera batya eddoboozi lyengeri gye lyogeramu kuba totera kubeera waka. My voice. Eddoboozi lyanga tebakimanyi nti ndi kitaabwe. Agenda akawungeezi yakwate kuba jasika n'omukyala yatuuka ebbali agenda kuzza amaaso omutunuulira kusya ku bbanga lye bamaze nga tebali bombiriri. Emutu yange omukazi sibo ate magana anyirira okukamala nawulyanga naye kennyini waali asubaladde ddala mu butuufu ye omukazi alina mbooko minamu abaana banene muganda wange. Isn't this adorable? Kano ndowooza kasuufu si bwe kiri. Yes kabalagavu tekalina tagali. I'm good. Yeah. Oli okay kono ndi fine lwaki nedda. I think we should go away for a couple. Nze mbadde ndowooza twandivuddeko kewaka ne tugenda oli mulalu nga naakajja ate oŋŋambe tugende. Did you stay up late last night again? Simanyi ekyo kyajjera wabadde otunula kuba otandise okweyisa mu ngeri gye sitegeera. Good. Just ndi okay. Fine then woba oli okay. Mpozi nekirala kiki Never mind. ena kye yali ayagala okugenda namugamba naye omanyi kyesonyiwe kireke n'akwate kuba atambula asobole okweyongerayo. Kati bajja basiikane I can. mukazi buli kaseera abeera ku ssimu Thank you so much. abeera busy There. anti mwebale bannange Hey. waayi bano babeera ku ssimu tebagivaako. I think we should go away someplace. Just nze ndowooza twandifunye akafo gye tusobola okgenda ne tunyumirwamu. I just got home. Okimanyi n'akakwata ekuba okudda siraba nsonga lwaki naawe oyogera. Fine. Fine be sad. jasi lwakuba ndi munakuwavu Ask why am I sad? ate abaana saagala bambuzi lwaki ndi munakuwavu lwa nsonga sobola bagamba lwaki ndi munakuwavu. Hey. Totandika bibuuzo ebyo ate What's wrong with you? kikyamu kyekikulu kuti wali It would be so nice to go away together. kijja kuba kisufusi nga tutambulamuko nga famire birekeraawo. Find out Amy. I know, but bajja kutegeera abaana kono nkimanyi abaana bajja kutegeera oluvannyuma nga tumaze otegeka buli kimu kyonna oli amaze okutikkirwa. look, we have been married for 25 years. tubadde bafumba okumala emyaka 25. You know, all of a sudden Omanyi? I feel this urge. ntandise okuwuliramu ekibeera kino ekyokwagala okubaako. baana bange mbagambe baana baffe tubaagala nnyo kamala kalino kirabika aliwo ekiri wakati waabwe kibasirikidde kibataagala baana bamanye. I won't tell under one condition. anti sijja kubagamba unless wansi wakakwakulizo kamu tutambulemu ku ffenna nga famire. bw'ogaana nze ngenda bagamba To the electronics all summer, they could use a break. ate buli kaseera babeera ku electronic devices bajja kwetaagamu ka break. I'm in the same house. manye amasimu smartphone zatujjira kakati owaayi That is a yes. okkiriza tutambulemuko. kali omukyala balina entegeka zaabwe bagamba kyonna ekibasoma masekati gaabwe bajja kigamba abaana baabwe ng'akaseera katuuse. waliwo omwana waabwe omukulu kati oli agamba tujja bagamba ng'omwana amaze okutikkirwa yagenda kusoma amateeka
bw'anaaba amaze okutikirwa then tujja bagamba Rodi yagamba nti before nga tunaba bagamba nenyaga tusooke tufunemu ka family vacation. Saw that noise in the background. Biki ebyo ebiwoggana byempulira mu background. I'm just taking a break from studying. I needed to unwind a little bit. Yagamba nteekinze break okuva mu kusoma ebitabo mbadde neetagamu just akagilasi ka wine. Ye muwala abo omukulu. Katono yakwatira kubona abako gwakubira essimu. Yandibadde nga sezaala we. Going away, but I have no idea. Sezaala we ng'amugamba nti munnayo omukyala mukyamufu ku nsonga eno. Your father? How in the world did Dad even talk you into taking? Kati bagamba bagenda ka vacation yasooka n'amubuuza taata yakumatizza atya. Yakumatizza atya okugamba nti mugenda ka vacation. Mel. Alesi nga yakublackmailinze. No. Nedda. You know how he is. Omanyi kitaawo waali munnange. And I'm compliant. Ebiseera ebisinga kwegamba amatiza ate nze mba sirina kyakola okuggyako okugoberera. It'll be good for the kids. Naye nkakasa gye tulaga abaana bajja nyumirwa. He's right. Mutuufu. No, they're too attached to their devices. Bali so attached eri amasimu. You, Ebony, and the kids are all that I have left. Now, Kyoba omanya nti gwe n'abaana oba osanga mwe mwensigazza mweka. All right, I'll keep you posted, okay? Kale nja kuba nkuwa information tofaayo. I'm not as happy as I thought I was going to be. Yamugamba amazima gali si musanyufu n'okusinziira nga bwe nabadde nsuubira. Nali nsuubira nti oba osanga akaseera kano we kanaatuukira nja kubeera ndi musanyufu. Naye ate kirabika ntandise ogenda mu maaso n'okwekuba mu mutima. Bino bigamba sezaala we. Kanino nga bayisewo akaseera enkeera waalwo. Baana babagamba bayitewo. Bagenda ka family vacation naye kirabika abaana si basavu ku nsonga eno. Why are we up at this ungodly hour? Because it's beautiful out and we're about Basooka ne beebuuza ono n'amugamba ojja kyagala gye tulaga wasufu wabalagavu. Appreciate it. Nona ali ku ssimu. Tasimye kye bagendako. Yeah, these are these. Kati nyambala ekiriwa. Where we're going. Gye tulaga tojja kwetaaga nga tomutabani. Ayinako ababiri balongo Rodi gwolaba Saalongo omukyala Naalongo. Here. Ayinako abaana babiri. Kuliko Waswango gasseko ne Nakato. Beautiful day. Lunaku lugenda kubeera lusufu nkakasa. All right. Mukyala no munyiivu. Bamututte lwampaka. Hey, buckle up. Bale balina okugezaako omutetenkanya. Ye tayagala genda lwa nsonga emirimu gye munnange. Bwe batyo nga badda mu nkata nga basimbula basobole okweyongerayo. Gambye tulekeddeko aba African Americans tuli ka family movie. My blue slim trunks. Kati saa zino nga bali mu ggaali balina akazannyo kaabwe ke bazannya nga family. Waliwo akayimba ke bayimba ngenda ku trip mpakiza ensawo yange asooka asobola okwogera kyonna kyayagadde kati addamu okuyimba ayongereza ku kyole yasoose oli waba yapakinze ensawo oyogera napakinze ensawo ne sabbuuni kati owokusatu alina okuyimba ensawo sabbuuni n'ateekako ekikye bwe kati bwe katambula akayimba Baby hair grease. ono yayogera byonna ng'ogasseko n'enviiri ze Packing my bag. Taking my blue slim nange mpakinze ensawo buli kimu kyonna okyogera ate bwe kadda bwe katyo and the baby. olina okwogera buli kimu kyonna abalemereddwa kiba kikulidde kakayino bajja Rodi yabavuga n'abaleeta kenne kyewunyisa balina nga boonogamba tugendeko mu kyalo balina ekyalo kyabwe nyumba eri eyo waggulu mu kyalo bagizimba bulungi kuliko ne faamu neno kamala katonda wange look at that. Huh? aha lwaki ogambye nti otuleeta wano Special. It doesn't get any more special than our first home. yagamba nti munnaye nagambye nkutwala mu kafo ak'enjawulo Still. tiwali kafo kasinga kubeera kanjawulo ng'amaka ge twasooka okubeeramu ffe mbiriri I don't know. No. You have. simanyi nsonga tumaze ebbanga tetubeera wano kono nze mbadde mbeerangawo I come here when I want to write or buli lwe njagala okujja okuwandiika nga njagala kubeera nzekka nzijawo wano ng'oyagala kubeera totandika ate ebirowoozo byo Till you see how I spruced up the. njagala olabe n'ekifo nakirongoosezaamu tekikyalinga nga bwe kyali mu biseera ebikadde Look at this. abaayi Junior, look at the place at. mujje musooke mulabe ekifo bwe kifaanana kakino gano amaka baali bagabaddemu mu biseera ebikadde wabula okusikira nti baafuna sente ne badda mu kibuga omukyala yabadde amaze ebbanga tajja Rodi amugambye nze mbadde ntera okujjayo bwe mba njagala okuwandiika obutabo bwange n'ebisigadde mbadde ntera okujja eno our new home. gano ge maka gaffe amapya Anyway, yes kale gaffe makadde naye And fun for summer. and here we are. watugambye otutwala geza kunyumirwa shamakono wano Okay. Madison has. Well, technically you and Junior have. yagamba nti mwabasigadde muyinza okuba nga temujjangawo naddala ggwe naye Madison ng'ogasseko ne Junior wano mama we yafunira olubuto Love the great outdoors. Yeah, but we don't. When your mother, muyinza okuba nga mu ebiseera ebikadde mwayagalangawo naye ffe tetwagaddewo Hated it. you know, this was the kind of place I wanted to raise my family in. kano ke kafuwe nali njagala okuliza famire yange Things changed. naye ebintu ne bikyuka munnange Still would come up here to be alone. ebiseera bisinga mbadde ntera okujja nga ndi nzeka weka biki naawe To think
nzijawo kulowooza njagala kubaako byempandiika To bond. As a family, yes. kati ki ekituleeseza wano ko njagala tubondinge nga family Why? I only have one bar. nyinako I have no- kabaka tewali netiwaaka kati nze napostinga ntya ebintu byange Good, people. No, it's not. kirungi teri kupostinga Let's talk. yabagambe kibisi yabeena kasita tutuuse njagala twogere Madison, Madison where would you like to go to college? wowe wandiyagadde osomera mu college simanyi See that? boom ndowooza okirabye now we are communicating as a family The key to success. omanyi communicating it is a key Trouble. family okubeera nga nnuŋŋamu Did we do something wrong? tulina ekyamu kye twakoze Oh God, our olyoka otuleeta eno Oh my God. simanyi gwe ne maama waliwo agenda okufa Hey, abaayi and you didn't do anything wrong. ate temulina kye mwakoze mu bukyamu muwulira I need to do this. neetaaga nkola ensonga kati ekintu nga kino We need to slow down, twetaaga tuslowing it down appreciate each other, kwegamba tugezeeko okwesiima have one another. tubeere ffenna nga family dying dad? simanyi taata ogenda kufa Are you guys- maama waliwo omulwadde wa kasha kummwe He's dying. owaye kakkana gwe nakato Carney. teri agenda kufa Some work. nensooka enkwasaganya ebyanku laptop Kill some time. naye kanfunemu akadde akange Where are we gonna be here? katugenda malawo bbanga ki Till the end of the month. ku nkomekereyo y'omwezi mwezi mulamba What? owaayi kiki mwani gwe muwogganira Kick off summer vacation. mu butuufu sama vacation gy'otulesyeko taata Horrible, cruel, excruciating. nze ndowooza kyambwa All right. kale You'll get used to it. mujja kimanyira temufaayo wansi There's gonna be a few rules. nakato nkwagala wansi waliwo amateeka ge ngenda oteekawo Free zone. eno egenda kubeera tekinology free zone wangi No games, no tablet. teri games teri masimu Must use a computer. muteekeddwa oba oyagala okukozesa kompyuta ninawo eno modulo z'amaani pentium 1 This is the top of the line. What are you eno siyaba ojolaba yakabi Watch TV? Yes. kati ate tv Family. tujja girabanga family si buli omu kulaba kyayagala musimanyi owa telemundo simanyi owa katuuni nedda Share one. ffenna tulaba kimu That's a negative. I am not being the taxi. emmotoka tugenda kozesa ye mukono ze sigenda kozesa takisi nga ngenda ku mirimu gyange kale We'll pick up Madison's car. tugenda kufuna emmotoka ya madison Share that one. We'll share mine. then maama abaana bajja gabana ya madison gwe tujja gabana eyange Here in the box. kale amasimu genda gateeka wano sietaaga muntu kuba na simu Find my room. yabagambye sebe negenda kuba ya technology free zone Ga- gwe Why don't? naye lwaki So, do you like what I've done with the place? kati ekifo engeri gye nakirongosaamu okyagadde bakwateko bagende mu bisenge byabwe bagenda otuukayo nga kirabika ekisenge kiri kimu kiri kyekyataata kiro kyekyabaana mulimu ebitanda 3 taata What? kiki This one's mine. nze nsula ku mulyango No, you're not getting nze nsula tosula wakati Who's going first? You Just because you're born 6 olw'okubanga doesn't mean you're older than me. gwe gwe basooka okuzaala sekendi mukati kiki ekyanti oli mukulu wange kuona aba mukulu wato munnange aba akusinga sekendi mukagulooza osobola ozigatta I mean, you are the baby. naye kimanye nti gwe bebi Better than you, and I always win. Hold on. era buli kaseera lindako nasooka mufotole ekifaananyi ngenda kiteekayo kali bajja erudda met you. ojjukira ebiseera biri ebikadde Dr. Pilgrim's class. njjukira lwe nakusiikana mu kirasi ya dr pelgrim I can't believe you remember. suba kikiriza nti ebyo obijjukira n'obijjukira Everything about you. bingi byenzijjukirako gwe You wouldn't talk to anybody. biseera bye wali tosobola kugenda muntu Ebony. What are you doing, Michael? kiki kyogezaako Michael kola Reminiscing. okutandika okuba nga okomyawo emboozi enkadde otuleta mu bifo kati nga kino Thought it would be nice to spend some time together. nalowoozaamu kijja kuba kisofose nga tumalako ffenna nga famire akadde olabye otya Look, we're about to lose everything. tunaatera ofiirwa buli kimu kyonna kye tuzimbye It's a new thing. Because for the past 15 years, the only thing you yagamba seetaaga gezaako kulaba nga oli mu feesi mpya You have changed. kubanga emyaka 15 egyetodde emabega bulijjo ofa ku kimu nti ogenda fiirwa eddembe lyo ate tutandika mboozi eyo We share a bed at home. Now that we used tugenda sula wano akatanda katono kuneeka buli tubugabana and you decided to bring us up to this godforsaken cabin and trick me Come into on, coming. man. I called dibs on the bed. genda osula eri togenda sula nange amugambye This is for kids. nti tongoba ku buliri kubanga olwedde eka tugabana obuliri kono buliri tubugabana naye sigamba nti tubugabana nga abaagalana tiwali kya kibakozesa okugjako okwebaka mpozi even sometimes to have sex imagine abafumba okubanga byebigambo ebibavamu wakati waabwe kiba kikulaga ki 4, right? okimanyi ndi muwanvu eno gyontadde sijaayo ngamba webaka eyo gwe kakati akadde bwe katyo nga keetoolola Mass hall. kakane enkeera olwodi yakeera kutetenkanya byankatika
All right. n'atandika obbakoola abaayi bajjira ku masimu abange No. nedda Just think of nabagambye kino ekifo kye tulimu definitely terikosa electronic devices manye amasimu smartphone gafuuka ekizibu ewaka otuuka newaka ng'oyagala ekyemisana oba ekyeggulu ng'omuntu ali ku simu n'agibega nga ali ku simu n'agikuwa nga ali ku simu kegamba This is a little something I call breakfast. yabagamba kino kyengenda okuyita ekyenkya Hold on. mulindeeko Let's say grace. Bow your heads. ngenda basaba musooke musabe Heavenly Father, kitaffe ali mu ggulu great, great and good, and thank kitaffe ali mu ggulu omusufu okusaba nno nako kwa food. emmere gye tugenda okulya Amen. amiina Amen. amiina kono butereevu amiina Michael? Spaghetti? Oh, no, thank ziba teziribusa Take me to work. I gotta go. ngenda kussa amaiko nvuga ontwale ku mulimu omunayi nteekeddwa okgenda Come on, let's go. kale mugende maaso mwe mujja mufuna ebyenkatika kanzije yakwati kuba avuga ennyo abo amutwale ku mulimu Crazy people. bano basiga kye babitegeera butuufu balabira gye babatadde muvuga n'amutuusa What time are you picking me up? saamekazi ogenda okunkima I ain't not taking it much. Negative. anti mane njagala nkukima ekyemisana tugendetuleko nedda sigenda ku kyemisana ebyo biveeko How about if you just pick me up at 11? lwaki tonkima ku ssaawa ndowooza nga You know, actually make it 11. ssaawa nga 5 11:30 would be much better. kale 5 kitundu ezakawungezi oba onkima lwoli abadde ayagala proposinga nti oba osanga nkukime nga bono gamba nti mbadde nyaga tugende ku kyemisana mukyala mugambye ebyo biveeko tokirowooza nako ndakubeera bize He's really creeping me out. kale yakwati kubona gyasiekana mukwano gwe nga mugamba bwe bituuse mike atandise okuntiisa ennaku zino mukakamu nnyo alina lulavidavi lwaleeta gyendire sitegeera until they think some other man is about to scoop on in and get you. yagamba nti ebiseera ebisinga abasajja atandika okurealizinga ng'agenda kufiirwa For many years. abalowooza nti waliwo omusajja omulala agenda okukunyakula akutwale I know. naye ate kino kyo twali twakyogerako nje naye nga tuteeseza nti mwalaafu omukulu bw'aba amaliza ebyemisomo then nga tukita amazima gali nti My girl's about to be back on the market. olabika onootera okudda katale kati onagamba nti sobola gezaako kigumikiriza lwa nsonga muli kyenjoya mwayagala kuddamu kubeera singo nga bonaogamba nti kubeera singo kwegamba kye bayita okudda katale Where your mother dragged you pregnant. ng'omuntu agenda maaso n'okugamba nze yali ayiseeko mu mbeera I can't believe you stuck with it. sobola kikkiriza nti I wasn't cut out to be in nobody's head all day. nze nyinza okuba nga siri muntu eyali ateekeddwa kubeera na muntu gwenjaga naye ate gwe oli mwawufu I got all this. And you stayed with Michael. then sigale ne michael obanga owulira ddala mu butuufu ekintu kyogenda okuyingira mu tojja kyagala The stick. ye nakyala agamba nti tasobola nakulinda kubanga agenda kudda katale kwegamba kubeera singo bamukwaneko Man, I don't know if he's a short. ekizibu ekiriwo simanyi nti oba omusajja wange dubula gyalina nnene oba ntono lwansonga sirina muntu mulala gwe nsobola gikompeyalinga naye takolangako bwenzi bukyanga abaawo michael ye musajja gwe yasiikana ne babeera bonna mpaka olwaleero It's not about sex, girl. sigenda kulimba kyo tekiri ku sex It's about living my life kino kiri on my own terms. kwegamba okutambuza obulamu bwo ng'obutambuliza ku mitendera gyo And then Michael is teri ateekeddwa kugamba kyakkola dalliances or whatever. michael tugambe kale abadde byonna Are you sure you're ready for this? okakasa oli mwetegefu ogezya kuyingira mu nsonga eno I've been ready for 25 years. nyinza okuba nga sibadde oba nga ndi mwetegefu okumala emyaka 25 gyemaze mu bufumbo ok ono yamugamba kimu kale bw'oba owulira ng'okyetaaga then tewali tabbu kakina ekyewunyisa bw'amalisa okubaako gwakola n'amupeekinga nnyo abakazi basubbalala mangu olwamupeekinga onaagenda okujja n'akantu akatono kabatwala I'm just gonna get my things and then I'll be ready to go. yamusiikana oliseba abadde amupeekinga Yeah? Shouldn't be working like this, Ebony. toteekeddwa genda maaso nakubanga okola bukubirire bwoti ebani How do you think I got this salon? golowooza saluuni nagifuna nti akola nnyo kola watali kuwummula All the while raising our children. All the nze nabeerangawo nga nkuza abaana Oh, you mad at that? That's how I provided for. gwe wagendanga mu ntalo No, I'm not mad. lodi yasavingako mu magye namugamba nasavinga mu magye naye nga yengeri gye nafunanga sente ezabeezangawo famire I'm ready to love. Wait, ekituufu kiri nti nze essaawa zino ndi mwetegefu okwagala ndi mwetegefu okubeera nga you know, osegeera myaka 25 agamba alinga abadde mu kkomera All the time. yagamba akaseera konna ke tubadde ffenna that look on your face when they told you I was pregnant. nzijukira mu biseera bikadde we bagamba nti ndi lubuto engeri gye watunula We had to get married. nange we bagamba nti tuteekeddwa ofumbirigano nalaba engeri gye watunula byali biseera bikadde Now it is. naye kali akaseera ako kaweddeko Choose, right? I guess we do. ndowooza katugenda kuba twesalirawo konera bwe kiri Let's go. tugende ndowooza You know, kati okusinziira ku mbeera gye balimu n'engeri gye boogera kiraga nti babadde mu bufumbo buli arranged nga bonoogamba nti ekintu kyagwawo ne kibakakatikako okubeera nga bakwasaganya obuvunaanyizibwa ne kigamba nti baali mu mukwano ne bafumbiriganwa nga beeyagalidde kati baali bateesa ndowooza oluvannyuma lw'ebbanga bwe riti ndowooza twete buli mwaka ategage
kati essaawa ze wetwogerera omusajja kyebikate kirabika yalabika ayagala kivamu naye ate omukyala ye musanyufu nnyo atuuse n'okugamba nti agenda kubadda ku katale alisa afune ku basajja abamukwanako agendeko ku madeeti olaba atuuse n'okugamba munywanyi we nti bba wange sobola kakasa nti oba tubula gyalina yennene oba ntono lwa nsonga sifunangayo omusajja w'ebbali gwe nsobola geraageranya naye ye yekka gwe mmanyi kati ayinza okugamba nti ye fiica yokka gy'amanyi bukyanga abaawo bwefaanana ndowooza bwetyo bwebeera kati essaawa zino maama wama mbadde nkusaba nsobola okwambala ku tishaati yo maama tomwa tishaati baana no batandise okuyomba abaayi kati mukazi wo twayagala gezaako okusoma mbeera za bbaawe nfunyemu ekirowoozo tugende ku nature walk. Look, I promise I won't make you do jumping jacks. Mbasuubiza sigenda tandika babuusa tugenda tambula mpola. How far do we have to walk, Dad? Tugenda tambula bbanga lyenkana ki? Hi, Elise. Bring my phone to keep me company. Alisi wandi mpadde essimu yange nempa company. To the shop. I can't. Nze ngenda ku dduuka. What? As long as I say no, I don't care about your clothes. Okusinziira nti mbagambye nze sifaayo ku ngoye zammwe gwogendagenda ku dduuka lindako. Baakwata ekkubo ne bajja. Kati balina okutambulamu naye tebalina kyakkola. Mama atandise okwasimula. Isn't this fun? Tulaba nti binyuma. Can we go back inside now, Mike? Tusobola okudda munda Michael. Nze bino mbikooye. And are you going to give me the ride to work? Ogenda kunvugako ntwale ku mulimu. Tuzze eno tukwatagane nga family. Gw'okyalowooza bya mulimu obadde ki bannange? Yakwata ekkubo ne yeeyongerayo. Kalina ekisinga okubeera fani nti mu bufumbo obutegeke arranged marriage ebiseera ebisinga mukkirizibwa having sex n'okuzaala abaana wabula nga kiriko time limit. There is no love. Musobola okugamba nti tuli mu bufumbo buli butegeke tetukkirizibwa kwenda bbali n'ebisigadde naye mu bbanga lya myaka nga5 myaka 6 tugenda kuba twekyawa oba si ki mu bufumbo buno obutegeke tusobola okubeera ffenna naye nga tugenda jjaala omwana omu. Kati bano obufumbo bwabwe bwategekebwa okusinziira ku biseera biri nga bakyali bato. Buli alina emyaka 14 ng'oli alina emyaka 13 ne bafuna olubuto bazadde baabwe ne babagamba okujja nga bamaze okutereeza ekyo tewali kirala kibagenda kukola. Ne basalawo alisi bagezeeko kubanga bakikwasaganya bakuze omwana ne bakuze omwana ne batukesera nga tebakyalina kyakkola okujjako okubeera bombiri naye nga sigamba nti baagalana era ne bateesa. Kati bino byonna ebyatuukayo by'okuzaala byatuukawo time nga yeetoolodde. Yes, abaana we bali. We don't talk to each other. Ne sigamba nti baagalana. Tebali in love. Bali bambuuza ki ekigenda mu maaso kono munaye tetwogerezeganya. Gwe ebiseera ebisinga obeera weebase buli kaseera. Kituufu. You're always on social media. Ate gwe buli kaseera obeera ku social media. For the virtual world to see. Bw'ogenda mu maaso n'opostinga buli kimu kyonna abantu beeyo balabe. Listen to me. Musooke mumpulirize kye mbagamba. Learn how to socialize. Oteekeddwa ogezaako socializinga n'abantu abakufaako bw'oyagala. Before nga tonnabatandika genda maaso na kusocializinga n'abantu batakumanyi. Ku Facebook, ku Twitter, simanyi ku WhatsApp n'ebisigadde. Your sneakers and your fake mustache. Ate gwe buli kaseera oba ofa ku ngatto zo ng'ogaseeko ne fake mustache gw'olina. Ng'oza tetukimanyi nti mustache gw'olina alifweke. Ndowooza mukirengera. Mustache alifweke. No electronics for anyone here. Yabagambe kituufu kiri teri agenda kwesa simu wano eno. Ziba teziri busa akadde. Akadde kakutte taata. Kaboom. Tukulina naffe olwaleero. Kale banaye musooke mulindeko. How about I just... Watya? Your privilege. Senga ngezaako okubaako kye nteekawo ng'obukwakulizo mu kintu kino. Couple hours a day. Ngenda bawayo essaawa entonotono. Muwulirize. Ngenda bawayo essaawa 2. 2 hours. Essaawa 2. Kale essaawa 2 bw'aba zisiwadde nga ffenna tulina freedom eyaffe. Kati ki ekigenda okubeera mu ddiiro eno? Ogenda tuwa amasimu gaffe. Cell phones only. Amasimu go kagemba wa. TV as a family. TV tugirabanga family. Games only if you play with the siblings. Ate games ojja kuzanya kasoba ng'ozanya ne baganda bo gwe sirika. Musirike. Bw'aba akkiriza nzanye njazanya nammwe tewali tabbo otyo. Consider it. Then ngenda kitunula mu kkondabe. Consider. Then kale kitunulemu. Oh yes. Abagabi mu ssaawa 2 agenda baa buli omu akole kyayagala. Kino mu kaseera kano twadde eri omukyala. Loodi yakwata ekkubo n'ajja. Genda okuzza amaaso nga ddala mu butuufu. Bw'atunulira omukyala.
legs. Anti ogamba kyamabege magulu ng'amabalagavu. The older you get, the creepier you get. Ekinkwasa ennaku gy'oko mu kkadi wa gy'okoma okufuuka mu mbeera gye sitegeera. Trying to make out with his wife. Mbadde ngezaako making up ne mukazi wo. But she's gonna be. Anti mbwangu ddala mugenda kuba temukyali. Excited about this. Niye olabika ng'akyamuse ku kino. What's going on? Ki ekigenda mu maaso? Lwaki otandise okwekuba? Our arrangement. Olinga atandise okwekuba okusiza ku ntegeka gye twalina. Why did you bring us here anyway? Ye lwaki watulese mu kifo kino? Brought all of us here before. You Kubanga toyagalangako tuleeta wano kono wali toyagala kujja. myself. Nze nateranga okujja wano nzekka. Wakolerangaho bwenzireka naawe. Accusations, really? Genda maaso n'okunvunaana ebitaliiyo. I mean, it's fine if you. Kyentegeeza kiri fine. Michael, I might have a side piece. Oyinza okuba nga olina side piece. It's okay. Nange nyinza okuba nyina side piece yange. Osegeera. Buli omu anyumirwa lulwe. You're interested in exploring. Niye olabika oli interested mu kwegamba mu kulambula n'okwekkaanya okutegeera. Osobola okukikola nange. Weren't me. Whoa, okay. Kale. Now that's hidden below the belt. You haven't been down there in a while. Oh, so Yagamba nze njagala funa ku muntu mulala. You see. Kono tonaba kubaako katale kumala bbanga. in answer to your question, yes, maybe I am interested. Ekibuuzo kiri nti kale ngenda kwanukula bwe kale oba osanga ndi mwetegefu njagala ku exploringa nange. Finally, not being defined by this. Njagala ngeseeko okuba nga nsobola okugezaako okufuna ekintu ekisawula kubanga kinnyonnyola nze nga kisinziira ku ggwe. Is how long we're going to wait before we start dating other people. You know, my parents told me that I couldn't date. Yagamba nti akaseera keetoolodde nga ngezaako okulowooza kinaatwala bbanga ki omuntu otandika okuba nga akwanibwako omuntu omulala. Bazadde bange bangamba sisobola gezaako dating unless nga maze kufumbirwa. Natuukawo nga nfumbiddwa ggwe. Kaseera katuuse. Nina okugezaako okwekkaanya ndabe. Osegeera. Tabirangako na ku date bukyanga abaawo. Really had a boyfriend. Sibangako na boyfriend. You the past gwe muntu eyasookera ddala. The first person gwe nali mbadde naye. Mpaka kati myaka gye gino. Leka nambule ku nsi ndabe. Ebony. Yamuyita namugamba ebonisoko gye. Kali omukazi alabika mukyamufu ku kino. Atuse n'omugamba nti oyinza okuba olinayo ka side piece. It's okay. Nange nyinza ofuna ka side piece. Kazi bw'atandika ofuna ebirowoozo ng'ebyo gwe ng'otawanyika. Tutandika kwekubya pressure na kwerumya mutima. Yajja erudda. N'asooka atunula. Ngenda okuzza amaaso. Email z'abadde afuna. Gasseko ne message eza buli kala. Kwegamba mu kintu kino tebateekeddwa kubanga bafuna. Toteekeddwa nafuna bujja. N'okukkiriza. Mukazi amugambye njagala ngezeeko okuyingira mu nsi etali defined by you. Njagala lisingezeeko gwa mu nsi eri romantic. Si collective responsibility. Ensi gy'abaddemu ebadde ya buvunaanyizibwa. Newankubadde bali bateekeddwa bukwasaganya bummiriri. Wabula kati ayagala ayingireko mu nsi. Gy'asobola okugamba kati nyingidde ensi ya muhabbati. Ayagala abeere spoiled. Asikane ku muntu amutwaleko ku date. Bintu ng'ebyo. Kyagamba kyayagala. Kani mukazi watu yafuluma. Muraabo omuto. Are you dead? Gwe mwana goli mufu. No, but I think I'm now blind. Nedda siri mufu naye kirabika ndi muzibe kubanga. Where are your Waliwo akata akajja bazadde bo baliwa. over there? Babeera wali eri. Do they know you're out here alone? Bakimanyi wajeeko eno. I come over here all the time. Nzijjawo ebiseera ebisinga. We live over there. Do they know you're out here alone? Kati bazadde bo bakimanyi nti oli wano weka. As in pretty? Yamugamba oli cute kona as in pretty. Hey, Funny. oli mbaragavu oli funny. Ever called me pretty before? Even sebo tangambangako teri yali ampiseeko pretty. Bukyanga abaawo. Vin says I look funny. Screw Kevin. Agamba Kevin yatera okunfuma kono Kevin ate yaani. I'm older than Kevin, which means Nze ni mukulu okusinga Kevin. I say. Kiba kitegeeza nti kyemba njogedde kye kibeeramu omulamu okusinga oli. Kati kitwale nti ndi baabawo. Easy. Nice to meet you, Daisy. Bampita Daisy kono kirungi okusisikana Daisy. Bayitawo basobole okwebaka mu kaseera ako. Keera bwalwo. Ndi yakeera ku makya kutegeka byankatika. Yakeera okufumba breakfast. I have really bad reception out here, so I can bear. Mukazi watu anoonya network olowooza agiraba. Tasobola kuwulira bulungi baklayant. Ono agenda oteekako TV balina TV kabaawo. Wapenti ya mwana mufukidde ejjike. Terina software. Bannange. Hey, Dad, dude. Tata. What's the place to deliver out here?
Pizza? waliwo asobola otuleetera pizza yakinga nfumba ekyenkya Famous pancakes. bana enfumba kabalagala akyasinze Check twice. Michelle Don't you want pizza? Michelle mbutuufu toyagala pizza I get this thing to Well, what work. kind of pizza? Stop, guys. abayi Pancakes. ngenda basanga musooke mukakane tugenda kulya kabalaga tetutumya pizza Well, since that one's done, can you help me turn this Oh my on? gosh, okay. yesu kristo maama Your laptop. mama asobola okukozesa ku laptop yo Upstairs. eri waggulu mu kisenge kyange I need to check. genda ogijjeyo kubanga njagala nakebera emails gyange Let's have breakfast. mune mujje tulye ekyenkya sibatega ki ekyebaliko Where's Madison? madison yali luddawa Where's your laptop? laptop eriwa Upstairs. kugambye eri waggulu mu kisenge kyange ku buliri kaali Go get these pancakes. bane mujje mufune kabalagala Okay. Come on, guys. abayi Yes. So much. Okay. Bye bye. mujje tulye kabalagala Hey, let's eat first. nga batuula ebbali laptop gireete Yeah, we gotta eat. nsonyiwa laptop gireete njagala sooka kebera emails yange I can use that. maama ogambye ngenda sooka gikozesa Get it right when I'm done. mukwate kabalagala lyako piisi 2 buli omu najjako naawe He said he sent it. wasu ajjako piisi 2 There's syrup. aya Inbox. There is kwata ekubo n'atuula erudda syrup. It's not spam. All right. aya ndowooza tugende maaso n'okuvuunyuula Maybe. kati nagenda okuza amaaso ku imeiro gye Michael, go outside. michael ngenda kusaba ofuluma ogenda ozanye Outside. lwaki It's outside. I don't want to go outside. Michelle. michero Outside. ngenda basaba nakato ne waswa mufulume ebweru mugende muzanye waliwo kyategedde juya rodi yasigadde ku kompyuta ye kwabaddeko emails yazisyangudde yebulankanya Those are some yummy pancakes. I don't know. zino miami pancakes ku nsi yakatona gyoma gwe ssebo kyalongo gwe kyalongo kyalongo ŋŋamba gwe kyalongo nze naalongo nze ayogera wangi Like those blueberries, huh? zino blueberries ndowooza zagadde ekyaddirira mukazi munyiivu Look what I managed to sneak out of the tech box. munaye nsobodde okubbayo essimu Minds think alike. great minds think alike But Dad sees us. twange tugende tufune bwe tusobola ogezaako connectingira before taata nga tanatulaba bano amasimu bagabyeyo mu box bajja banoonye netiwaaka Ignore this is ridiculous. mwana sikitega bino bya kisiru netiwaaka olowooza ngifuna katonda wange okay alina bwe yategeera Y'all, abaaye this jungle's starting to get to my sister. mu butuufu kino ekibira kyebeka kitandise ofunza sisa wange n'akawala akeeru ke yafunye kabeera eri ku faamu This is my bro, Mike. Mike said, ono kabulaza mike sooka oyogereko eri abantu ayitibwa mike junior but yeah. kitaawe ye mike senior Pray for your girl. Peace out. Love. ndowooza ne bwensayininga out See? If you kakali no madison mukazi wattu friends. I'll do you one better. How about I be your play big sister? kano kagamba nti bukyanga kabawo tekabeerangako na baabawaako omukulu Don't cut. n'akagamba watya singa ntandika okubeera baabawo kiba tekikolera So, kati you want the big sister. Can't be the big sister. nange nali ayagaddeko okubeera ne sisita omukulu kati nsobola okubeera sisita w'omukulu kiba tekikola I'm the big sister, so yay! mu butuufu kituufu nali nayagala dde okubeera ne big sister Got it? tusobola okikwasaganya bayitawo basobole okweyongerayo You went too far, Michael. mike osusse woolina okukoma I'm sorry. n'onsonyiwa naawe It was an impulse. navudde mu mbeera yabadde impulse kuono impulse yaki Just like everything in your life. nga buli kimu kyonna bwe kiba kisambula mu bulamu bwo gwe buli kimu kigwa bugwi You start deleting emails. bw'otandika okudiliitinga emails yange then ate oba osusse woolina okukoma I want you to leave again. nabadde saagala ofulume nate era kyekyo lwaki I did it for us. nakikoze ku lwaffe tutya You did it for you. wakyekoledde nga ggwe Always done since nga bw'obadde okikola ku ddala nga olina emyaka 14 personal satisfaction. kwegamba gwe okola bikukkusa kyokka Let me tell you something. Like lekambeko kyegamba stand still just because you want to rearrange everything and start That's making not what I'm pancakes. doing. yamugamba nti wandisoose n'oyimirira nze saagala bino byokola kabalagala Again. It's my life too, you know? sebo buno bulamu bwange nange It's our life. buno bulamu bwaffe fembi Why are you so eager? lwaki oli so iga Everything away. okubanga buli kimu kyonna okisuula Did when we were kids bino byatusiiranako nga tuli bato that we had to stay together and raise ne our. tukkiriziganya mbu tuteekeddwa kubeera fembi tusobole okugezaako okukuza abaana baffe We weren't in love, Michael. naye sigamba nti twali tubaddeko mu mukwano michael It was bino byali bitegeke butegeke water. kino kyali kya muwala waffe tekyali kuffe And 4 kids later. Yes. anti ne tufuna abaana abalala basatu kona era ddala ne bawera bana Every day and for ekyo ekintu nkyenyumiriza buli lunaku sikyejjusa naye ekyange naawe ekyo tekiriiwo use them.
okiwulira I think it's time that I chose myself. yagamba nti ke kaseera kati ngezeeko okweronda To mention that you have a husband. A what? weerabidde okwogera nti olina bba ani bba I have a husband? nze sibangako na bba Yeah, we fell into the Yes. wife thing, but it was never real. yamugamba nti we fell into the wife and husband thing wabula tekyali kyaddala kwegamba twagwa mu katogo k'okubeera mwami n'omukyala naye sigamba nti twali tubaddeko abaagalana ensonga enkulu eri nti family gwedda mu family I'm done. nze bino mbitadde goge mazima My time, and so have you. njagala kufunamu akaseera akange nawe bwotyo bw'oba okikola I know that you feel that Malaysia robbed you of your childhood, you know? nkimanyi essaawa zino olowooza nti But I was malaysia omwana waffe yasobola okugjako obuto bwaffe he's right there. tetwasobola geza kunyumirwa nga abavubuka mu biseera ebyo olw'obuvunanyizibwa bwe twatandika nga tukyali bato You weren't there. gwe tewaliiwo buli kaseera tewabangawo God knows what with God knows who. simanyi wabeerangawo nabaani be wabeeranga nabo It's true. kituufu leka kulowooza mu ndowooza birowooze I never wanted to be here, and now all of a sudden you do? mu biseera biri ebikadde wali toyagala tubeere mu kintu kino kati kinewunyisa okuba nga kiguddewo buga kati oyagala Michael, michael no. nedda Ebony. Ebony. yamuyita ebony Ebony! amugambye nti mu biseera biri ebikadde gwe wakwatanga ekkubo n'ogenda gy'ogenze oba wakolanga bwenzibo oba wabeeranga n'abaani gweoyinza okuba nga ensi yebweru wasobola ogezaako gyexploringa n'ogitegeera And the divorce. naye nze ku sayiri yange syasobola Ebony, come. yamugamba wenkomerawo njaga tusayininga divorce papers ekyo kimanye omugambye ssebo gwe wasobola okubeera gy'obadde n'okola byokoze ng'oli n'abo b'obadde nabo kati syagala ogeze kunsindikamu ekyo nange njagala ngezeeko otambuza obulamu obwange nga nze buli yakwata ekubaddeyo kumba ono abiwulidde kuba omukyala agambye wenkomerawo njagala osayininga divorce papers syagala otandike kunteka mu katemba kyonna ekigenda mu maaso ate sigamba nti tokimanyi okimanyi twali twateesa kati obudde bwetooloola Tara, tera all my clients, let them know I'm going on another shoot, and they need to get in while they can. gamba bakilansi bange nti genda ku shoot endala then bwe banaaba balina kye beetaaze ndowooza bajja kuba bantegeeza n'akwata ekubo yeeyongereyo musaatu yakwata ekubo n'ajja erudda kirabika kati nga bw'omanyi abasajja mu biseera biri yasobola okugezaako okuba mu biseera by'obuvubuka yatabaala entalo ze nga bw'omanyi ng'abeera ku zaawe n'ebisigadde kyala yabeerangawo kati by the time agenza ogezaako kirowooza nti oba osanga nteekeddwa setolinga n'omukyalo ono ate nga kirabika n'omukyalo so excited kubanga alabirira arrangement yaabwe yandiba nga etuuse ku ntandikwa y'enkomekero ya buli kimu yagala agezeeko okuba nga ayingirako mu life endala life y'obuvunaanyizibwa yagitandika ali muto teyasobola gezaako okufuna childhood life ng'eyiye nga ye kati agamba this point yeetaaga agezeeko okuba nga asisikana life eyo kati by the time omusajja agenza okirowoozaako kubanga yatuuka n'okuba nga amugamba nti teyeetaaga kubeera mu life eyo naye nga tebalina kyakkola mujjukiza n'amugamba nti myaka 15 gyetolodde emabega wali toyagala kubeera mu life eno wabula twalina ogibaamunwa mpaka nga tewali kyakkola ka this point suddenly oŋŋamba nti oyagala kubanga osetolinga leka naawe toneewunyisa mu kyo yatuula erudda kyava asooka asiriikirira nabagambye tulika family movie Vijay Jonas Productions kakati Okay, Like your grandfather. yafuna ebifaananyi by'abaana baabwe Oh my God. n'abako wabisa To see all of bali mu kuzannya kazaala He played with high energy. kagenda omuto ayitibwa Madison yawulidde oluyombo olwabadde masekati ge ng'ogasyeko n'ennyina masekati ga taata n'ennyina era maama yakomekereza amugamba nti wenkomerawo njagala obe ng'omaze okusayininga divorce papers Yeah. Thank you. Oh, that's how it's gonna be? You got favorites now, huh? bwe mutyo bwe mutandise kati mwagatandika kunjereegereza yabagamba abaagala bonna baagala kyenkanya abaana be Love you too. tasobola gamba nti mulimu gwayagala ennyo gwaliwo gwayagala ekitono Look who's awake. daba naazuukuse gwe zuukuka tuzannye No, I'm good. Actually, yambuuza kikikono ndyoke hi guys. mazima gali nti njagala kwogeramuko nammwe Just us. jasi njagala twogeremu ffeka babiri Siblings. ng'abooluganda saagala taata abeereko mujje sebo yabayita abooluganda yayita abalongo Are you sleepwalking? No. simanyi osiripwokingako nedda Talk to us.
talk to you. Chokerangako ku makya n'ogamba nti oyagala kwogera naffe kuno lwaki nedda. Shut up, Mike Jr. Get out of the way, yali ayogedde naffe naye nga buli kaseera atuboggolera muveeyo leka mpitewo. You guys talk to me either. You guys have your... naye nammwe temwogera nange buli kaseera muba mulina engeri yammwe ey'abalongo gye mwogeramu. Nedda. No, we don't. Tetukikola. That's crazy. Yeah. Ever. Kyonna kyekiri. I need to tell you guys something, but... nina kyembadde njagala obbagamba. Actually, you, Michelle. naye saagala mu freaking out naddala gwe nakato. He really is dying. Taata afa ye. It's been so nice. Taata bannaye afa. Gosh. Kyekyo lwaki abadde so nice gye tuli. Oh. Tafa ye. Nedda tafa. Mom and Dad are getting a divorce. Mama ne taata bagenda divorcinga. Wangi. Madison oli serious? Are you serious? Oli serious? Mama ne taata bagenda divorcinga obijjawa. Daisy and I overheard them yesterday. Daisy nange twabawuliriza. Daisy ate yaani. It's a little white boy. Kali akawala akeeru akali ku faamu. No, I don't think she knows. What do you mean she has a right to know? I mean, that's why they got married in the first place, because of her. Plus... yamugamba kati Malaysia wamugambye kono siraba nti oba yeetaaga okumanya. Kuno yeetaaga okumanya lwa nsonga. Yensonga lwaki baafumbiriganwa. I think this calls for an adult intervention. Exactly. Kino kijja kwetaagisa omukulu atusingako ebintu bino. Do everything. Ni lwaki buli kimu kyonna Malaysia ateekeddwa omanya kino. Out with grandma. Mulinga abagamba tetusobola gezaako se tulinga nsonga zino. Problem. Ffe tubaddewo nga Malaysia taliwo nga tukwasaganya ensonga zonna. Not to mention a one-income household. I'm open to suggestions. Nze bwe bibaamu sete tetujja sobola kono muteese nno. Muteese kye tuba tukola. We can make them reverse it. Tusobola obaleetera okirivasinga. We do that. Tunakikola tutya? Hey, but we gotta do something. Tuteekeddwa okubaako kye tukola. Dinner. Mom and Dad show up. Tubafumbira ekyeggulo. Romantic evening. Tukole ka romantic evening. Happy ever after. Nkakasa bijja kugwawo bibasumbwa. I'm calling Malaysia. Nze ngenda kuyita Malaysia. Dad, you know. Mu butuufu amazima gali nti baaba waffe kino yatusingako. Tuyite baaba. Lodi yakwate kubo najja erudda. Kagendo bo balowooza nti maama ne taata bagenda divorcinga nga nno mu couples bwe zikola. Nedda. Bano bagenda divorcinga nga basinzira ku arrangement gye baali bakola. Kuva mabega ate abaana gye bataamanyako. Yeah, I always wanted this place to be a spot where we can come as a family and just be together, but... agamba nti kana akafo nali njagala kagezeeko okubeera ekifo family nga wensobola okujja nayo ne tunyumirwa. We had school and stuff, so... anti ebyemisomo boosanga tule bali. I know I haven't been the perfect dad. Nkimanyi sibadde perfect dad. A lot of mistakes. Era nga nkoze ensobi nnyingi. You're absent. But I love you and your sisters. Ebiseera ebisinga nali sibeerangawo naye ate nga mbayagala gwe ne baganda bo. Bannyoko. Ne maamaamu abaagala. I never told you guys this, but... kino si kibagamba nga bazadde bange. done what you guys did. Naye si kiwa nti waliwo yali asobola okukola kye mwakoze. Kubeera myaka gyammwe egy'ekivubuka. Naddala emito ddala. Ng'ovudde mu youthful age, wabula teenage age. Yeetera kubeera nkambwe. Mwasobola okuzaala ne mutukuza. You guys did it. Kye mwakola. Most teenagers, they're not cut up. Batineja abasinga sebo tebasobola kikwasaganya. No, but you handle yours. I got mad respect for you for that. Era nyina mad respect gye muli ku lwekyo. Mad respect? Mad respect. Yeah, you're cool. Yes, muli cool. We gotta chill with some of that military Navy SEAL. Oyina eyo embeera gy'oleeta eyo ekinnamagye eyo bintu ne binyuma. Appreciate that. Just saying. Wabula abato okusinga ku kye baali bawudde ekigero tuka mu masekati g'abazadde baabwe bambi. Omuto yafunamu n'akadde okusobola okugezaako kwogeramu ne kitaawe. Nga bw'ono ogamba father son talk. Era bwe kyali yasobola okwogeramu ne kitaawe. N'agezaako omukakasa ati munnange tewejjusa atogezaako okwekuba mu mutima kyonna kye mukoze. Ddala mu butuufu kiba kyetaagisa devotion, kyetaagisa commitment, nadde okusinziira ku myaka gyammwe nga bwe gyali. Kubanga musobola otukuza. Tebaali nti oba baali myaka gya kivubuka baali myaka mito ddala okukamala. Cool. Yeah, it helps relax me. Katono yakubira baaba we. Very stressful. Wabula ennaku zino abeera busy. Get a job and start this career. Ayagala gezaako kubanga amaliriza atikkirwe agenda afuna omulimu. Guys, how's life in the country going? Obulamu butambula butya mu kyalo. Are you sure you're okay? Okakasa oli okay? I'm really stressed out. Kubanga okusiya ku ssimu engeri gy'oyogera oli stressed out. But I'll be fine once graduation is over and I can nja kubeera fine nga graduation eno ewedde. Ndyoke ndabe ekyokukola. Well, worry about us country folks. Gwe teweeraliikira kuffe bannakyalo. Concentrate on graduating. Just concentrating akuteekirwako. Buli kimu kijja kubeera fine. I love you. Njaga osibayo kyekuyagala. Nange bwe ntyo. Musiba. Waba tasobodde kumugamba ku nsonga eriwo lwa nsonga akimanyi. Labika embeera si nnungi. Nakyala agenda okudda.
Mpanise. Scream. Mpanise ndese ka ice cream tukaliyemu ffenna olabye otya. Mukyala yamuswamira wano. Tasobola kumunenya ku busungu bwonna ne byayogera. Kubanga this is not kwegamba obufumbo obuli official. This is arranged marriage. So kyonna ekiberamu masekati gaabwe, they just have to sit boogere balebe engeri gye basobola okitereeza. Omutwe yabayita n'abagamba ategese ekyeggulo. Ekyeggulo. Soko lindeko tulabe. Yes, bayinza okubanga mu mateeka babadde bafumbo. Naye nga ate nga bo bakimanyi ekigenda mu maaso. Baatula ssebo ne bali abaana okusinga ku kye baali bategese. Ndowooza tulina kye tuyize mu kana akaseera ke tubadde eno. Yes, waliwo bye tuyize ebitonotono. Hey, you want to go for a walk? Oyagala tutambulemmukko? Olabye otya? Okay. Ko ye kali tewali tabu tutambule. Kakino ba abaana balowooza nti bazadde baabwe ng'abafumbo kwegamba ebya bulijjo bayinza okuba balina ebibasumbuyemu bagenda kuddingana naye nga kino ekyabwe kiina wa gye kiva. So kati ne bw'oba basikanye nga boogera tusobola kumanya nti entegeka yaliwo. Ne baba balina ebibasumbuye jasi batula ne boogera kwega balinga ba roommates balinga ba friends. Bajja bawaya. Really? He's right, you know. It's not easy what we did. Yagamba mutabani waffe yansikanye ne twogeramu. Nangamba mbu ekintu kye twakola ogenda maaso n'obakuza si kintu kyangu naddala ku saidi y'abatinejaazi. Nangamba omwana amagezi g'alina gannyina. Kono mutuufu kye twaliko ssebo si kyangu. Naye we managed okitambuza. Mugamba twakitambuza naye nga kirimu n'omukwano. Mukyala tayagala kulya ku byalaavu. Yamugamba kiri fine, sigaana. I thought we did. Then you drifted so far away. Yagamba nze kyendowooza kiri kimu kyokka twasobola ogezaako kutambuza ekintu kino. Newankubadde tulina bwe twatuukira nga tuulya we had drifted far away kwegamba nga kitusiseemuko buli omu akutte gage. Me and the kids, you had books and your speaking engagements. Pushed me away too, you know. Ekizibu ekyaliwo nti bingi bye wankolanga ko nawe wanshindiikirizanga. Siwabeerangawo bingi mu masekati gaabwe ebyokwejjusa naye ate nga balina otambuza okusisa ku bazadde baabwe kye baabagamba. Balina otaking responsibility yekyo ekyali kituusewo wakati waabwe. Baatuula oli n'akwata ekubo n'ayitawo n'atuula erudda. Kyava asooka asirekerera mu birowoozaamu kaawe. Omanyi? Do you think, well, if we hadn't gotten pregnant, do you think we would have been together? Yagamba olowooza singa saafuna lubuto twandibadde ffenna. I'm just wondering, would you... Just njagala kumanya njagala onziremu ekibuuzo kwegamba answer honest. Nani kulonze tomanya? Yogera amazima. I don't know. Kituufu kiri simanyi myaka egyo. Thank you for your honesty. Weebale kubeera mwesimbu at least. I don't know if I would have chosen you either. Nange simanyi oba nandikomekeredde naawe. Osegera kyegamba. Since we're being honest, Yagamba okusira nti ogera mazima. Waliwo kyenjagala nkwatulire. Nina kyengenda okugamba. I was Manyi 22. Mu biseera nali mpeza emyaka 22. I'm stupid. Era ebintu bye nakola nabikola ndi musiru. Like my life had been taken away from me. Nali ntunuulira obulamu bwange nga ndabanga bwe baali banzijjako. Nga ndi munyiivu. It was when I was deployed in Iraq and waliwo akaseera we bantwalira mu Iraq. She was on her second tour. Era omukyala gwe nasikana yali ku second tour ye. Yalina omwami Kid at home. ng'ogassieko n'omwana nga balika. Wuliriza. We fooled around. Twafulinga around kumala emirundi egiwera. Twegadanga. And I let it happen. Era nga nasobola okireka kigende mu maaso. Kuba nali nsobola okiyimiriza. So stupid.
kinakola kyali kya busirugo ge mazima. I wish I Ebiseera bisinga mbeera awo. could have ignored my anger and Nengamba kale singa nasobola ogezaako zzalawa obusungu bwe nalina. Buli kimu ne nkiteeka ebbali ne nfokasinga. I was young Naye nali muto. and I made a mistake. Era mu kaseera ako nakola ensobi sigenda kulimba. I'm sorry. Nsonyiwamu ekyo. Nakyala yazabuza amaaso gy'ali. So I wasn't crazy. Ndowooza okirabye nti saali nga mulalu. Nakimanyanga. Ne just lwakuba nze nakipuleyinga nga cool. Nakimanya nti gwe wafuna nga bw'osobola okwagala n'okola by'okoze. Ate bwe yawulira kino kyamuleetera okukkakana n'agamba butyo. Kese naawe okimanyi. Ye mukazi wa talina kye yali akoze. Yaguma batamuze ensonga eno. Get this rolling. Yagamba kyensobola okugamba nti webale wasobola ogezaako tambuza kino. Kalina abato babalengedde. Manyi bino bituukawo ebiseera ebisinga. Mulimu abafumba abatuuka mu relationship nga ddala mbutuufu bawulira amaseekati gaabwe tewakyali kye bayita love. Ng'ekiri mu maseekati gaabwe ekisigaliddewo waliwo kye bayita responsibility. Buli omu gezaako okwasaganya buvunaanyizibwa bw'ateekeddwa okwasaganya mu bufumbo mpozi n'ekira 12 sex. Nga that's it. Naye nga bw'onoonya omukwano mu maseekati gaabwe oyinza n'obutagulabawo. Kati nga ebiseera ebisinga kiba kyetaagisa. Kintu ng'ekyo bwe kiba kituuseewo mwembiri mulina otutuula mulabe engeri gye musobola okukikomya. Kubanga byebimuko ebyo bisobola ogezaako okwononera ddala obufumbo. Ng'olaba pata naawe kati watuuka ekiseera omulaba nga roommate. Tokyamulaba nga lava. Tokyamulaba nga muganzi wo. Mu ngeri emu oba endala. Kakati baakwata ekkubo ne bajja ebbali. Mukazi wattu ebyokusoma yali abimaliriza. Yajja. Yayitibwa Malaysia. Bayitawo ne batuula ebbali. Kakina abato bwe babalaba nga bazze mbogerezeganya beekwata ku mukono. Baba basuubira nti oba osanga baddiŋŋanye. Junior. Ruin a moment. Leka kwonoona kaseera. With his music. He started this band called Indigo Blue and they just got offered this Waliwo bandi eno. whole tour. Oh my gosh, that's amazing. Balina ssebo kye baakoze kati bagenda batwala ku tour. You're going to be spending a lot of time away from each other. Tuŋŋamba nti kati mugenda kikwasaganya mutya nga ne mukyabeera mwenna. When you're in love, anything is possible. Yagamba bw'obeera mu mukwano buli kimu kyonna kisoboka munnange. Ate bano ababiri they have never experienced what they call love. Tibabeerangako mu experience ya love. Lwali yamuyita n'amugamba jangu. All about this. Malaysian I like this. N'akwata ekuba ayolekere. Ngenda kuyimba. Mama n'atuula ebbali yekkaanye. Kazi wo teyayagadde aba surprising. Something special we have for our family. Waliwo ekintu ekyenjawulo kye tulina ku lwa famire yaffe. Kabaka kyava asuna gita. Musufu mukiyitibwamu acoustic gita. N'engeri gy'agisuna. Musufu nnyo okuzaama. Lengera. You know I'm always on the go. And getting this money on a ate nga si kyekyokka. and spending my time with people I don't even know. Yeah, you build my mind sometimes, I gotta let you know. I can tell you don't wanna be alone. So why you think you gotta do it on your own? Thousands of miles away, you're on my mind. I'm seeing you stop feeling your shine. I'm seeing you stop feeling your shine. Kimba kaali kasufu amaloboozi gaali collected. Wow. Seeing you stop feeling your shine. 2,000 miles away, you know I'm feeling your shine. Wow. Bugalo bwaba basimba nga kiri magida. Isn't she amazing? Katonda wange. As you know, Indigo Blue just booked an 8-month international tour. Yagamba nti nga bwe mmanyi Just Go Blue kwe gaba amaze okubukinga 8-month tour. Kwetulula ensi. I couldn't be happier. Era sobola kubeera musanyufu kusukka wano. Kubanga essaawa zino. Our beautiful queen Malaysia. Nalonze beautiful queen wange Malaysia. Our lead singer. Yagenda okubeera leading singer waffe. Kyuka omwana yakasoma obwalooya ate wuyo musimanyi agenda kubeera muyimbi. Bano omwana anzise.
Mama yawulirirawo ennaku. Watch my bruise. Bana isoko nkumireko akashawo. Basigadde basanyufu omwana asomye obwaloya. Ate simanyi agenda kubeera leading singa. Ono yakwate kuba agenda asooka asika lejjira. Sorry. Nga mulaba nnyina agenda waayi kiryoke mukakane pressure mu gisale. Mama, Can I please just explain? Mama asobola okunnyonnyola. School, to go on tour with a band, to sing in coffee shops. Kinewunyisa okubanga wakamaliriza ebyokusoma n'oŋŋamba mbu ate simanyi ogenda kutuwa ne band nga muyimba mu coffee shops. Kono kino kye njagala. Ebiseera ebisinga tetusobola gezaako kubanga tukola ebyo biba twetaaga mu bulamu. Kono oyogerako nze oba oyogera ku bulamu bwo. Sizza wano ogenda maaso na kubanga ntambuza bulamu bwo nga gwe maama. Siganyi nsomye obwaloya nja bukola ne kino kye njagala kubeera muyimbi. Mama, always wanted to be a singer. Kubeera dda mabega bulijjo njagala kubeera muyimbi. Grandpa and performing for them. Naliko masekati ga jjajja omukyala ne jjajja omwami ne performing amaaso gaabwe kyali kisufu. Ninga gwe tonzikiriza toyagala kulya kyeggamba. Nze saagala okola ensobi y'emu gye nakola mu biseera ebikadde. Ensobi. Olinga agamba nti okuzaala nze yali ensobi gy'oyogerako. Mwana wange sokoleke sokowulirize. Si kye mbadde ntegeeza. When I was pregnant with you, bwe nafuna olubuto lwo, I was scared. Mazima gali nali mukutya. But I was so sure that I could have had you and gone to law school. Naye nali nkakasa nsobola okuvuga ne nkuyisa mu ssomero ly'amateeka. I was young and obedient. Nali muto mu biseera biri nga ndi mugonvu. Didn't fight back. Saasobola kulwana nga baŋŋamba nkole bye nnyina okukola. Oba osegera kyeggamba. That was my mistake. Wabula ye yali ensobi yange butasobola kuyimirira kulwana. Anti kati nze kyenkola saagala naawe onsindikirize mu kye saagala. Nyimiridde nnwana. Wulira. Yamutunuulira. Oli yazza amaaso eri muwala we n'agamba naye bannange. Kituufu. Tiyandyagadde gera maaso na kubanga amulinnyirira mu ddembe lye. Nsonyiwa mbye njogedde. Nsonyiira ddala bwe mbaamu ekikunyiizizza. Kwagaliza bulamu obutambula. Kwagaliza bulamu obutambula. Nkakasa ebisigadde bijja sobola okutambula naye yasobola ogezaako otegeera endowooza ya muwala we. Kubanga mu butuufu tekijja kuba kirungi naye amusinga amusindikiza mu kyatayagala. Baatuula nga balina okugenda maaso n'okulyamu nga family. Jjajja yaliwo. Helped us raise this beautiful young girl. Yasooka ne yeebaza. Many toasts your way. Mwami ono asobodde ogezaako bayamba ne bakuza abaana bano abobuwala abo balagavu. No. Oli yasituka asobole otoosinga. Jjajja mwami. Congratulations, Malaysia. Yagamba ngenda sooka nkuyozeyoze muzzukulu. Accomplishments. Bingi by'osobodde ogezaako kubanga tuukiriza. Michael, Ebony. Eri Michael ng'ogasseko ne Ebony. Be very proud of yourselves. Mwandibadde mwenyumiriza mu ki kye muli. Mulwanye. Luno lutalo. Now I know we didn't make it easy on you. Nkimanyi tebyali byangu tetwabanguyiza bulamu. You accepted the responsibility. Naye mwasobola ogezaako okukkiriza obuvunaanyizibwa ne musobola okukuza abaana bano ne mubatuusa we mubatuusizza. Cheers. Njaga tunywemu ku lwekyo. Kale. Bwe batyo ne batoosinga. Lori yakwata ekubo naye abeeko byayogera. Well, I am bursting with pride. Essaawa zino nzijjudde okwewulira n'essanyu lingi n'okwenyumiriza. Not going to toast you right. Sigenda tosinga ku lwa Malaysia. Going to toast Kino kye ngenda okukola all of you. ne bye ngenda okwogera ngenda byogera ku lwammwe mwenna. Parents. Eri bazadde bange. Mr. and Mrs. Daniels. Mwami ne mukya Daniels. Sizala ne nnyazaala. Naye ekisingira ddala okubeera ekikulu ye Ebony. Mwama wammwe ono nyoko wammwe. Wuliriza. This kino kye mulengera. young lady. Mwala ono omuto gwe mulaba. She's a product of your love. Kyoba omanya maama. Of your. Kino kye kyava mu kwagala kwo. Kufaayo kwo. So thankful. Ngenda kwebaza ekyo. For what you have done for her. Okussya ku ky'omukoledde. And for me. N'ekyonkoledde nga nje bbaawo. Cheers. Kubanga yasobola ogezaako otegeera embeera gye babaddemu. Nawa gye bavudde na biki bye bayiseemu. Kutuuka we batuuse wano olwaleero.
Congratulations, Mom. Anti webale nnyo maama. Anti nawe webale tuuka ku bwamuzi kubanga kati gwe taata. Batoosinga. Bigambo byayogera bambi. Yalinga bw'onoogamba nti akola oba alina obubaka bwa wannakyalo obw'okusiibula. Yalinga eyali amusiibula abasinga kye batasobola kutegeera. Naye nga amusiibula amwebaza. Kati esaawa zino baasalawo bazannye akazannyo kaabwe. Waswa ye yakaleeta. Buliiza bwe katambula. Kuba osanga nammwe munaatandika okukazanya ne famire yammwe. Ne famire zammwe. Packing my bags. I'm packing my favorite bleach t-shirt and my red lipstick. With the red lipstick in it. I'm going on a trip. I'm packing my bag. I'm taking my favorite bleach t-shirt, my red lipstick, and my favorite shoes. I'm going on a trip. I'm packing my bag. I'm taking my favorite bleach t-shirt, red lipstick, my favorite shoes, and my lucky guitar. I'm going on a trip. I'm packing my bags. I'm taking my bleach t-shirt, my red lipstick, my favorite shoes, my lucky guitar, and no regrets. Okay. Yeah, well, I'm taking my Lori yatuuka nga taaniye. t-shirt, my red lipstick, Kutaani kugenda maaso n'okwogera. my lucky guitar, no regrets, and I'm taking my beautiful family. Yakomekereza agamba nti I'm taking my beautiful family. Omuto yamugamba that's deep. Awo tukubye kasuwa baaba. Bakwate kuba ne bajja. Ebisigadde batandika okugezaako boarding okusiya ku nnaku ezaali zisigaddeyo bambi. Nagambye tuli ka family movie. Ono yasobola okwebakako wano ne baaba we. Wow. Kali kaseera kanjawulo kamala. Era bwe batyo bakwateko basobole okweyongerayo. Hey. Why? I was just, Fancy meeting you here. Yeah. Mu butuufu mbadde neetoolamu. Now, so Omusiikanya ali eno mukazi wattu yekka. here for peace and quiet. Kibadde kindeese wano kukakkanamu kuba waliwo emirembe wasirifu. Graduation's over. Mwana amaze okutikkirwa. Yep. Kituufu ye amaze okutikkirwa. Bwe batyo bakwateko ne bajja nga basembera mpola mpola. Ngambye omwana amaze okutikkirwa kono buterevu amaze okutikkirwa. This place is amazing. And Kana kafunga kalabika bulungi. Bato bayitawo ne batuula erudda abali mu bifaananyi. Bali bateesa nti omwana bw'amala okutikkirwa then ensonga balyoke bajja atule. You guys, Banange, can you guys pay attention for a second? ngenda basaba musooke mutuwulirizeemu. Jasi mubanga tono. That you guys weren't crazy about coming out here. Kiwa abasinga kyabadde kibajjeeko wayo kubanga tuze wano kono kituufu ate munnange. Mpozi Sometimes you got to downsize for the uprise. ebiseera ebisinga bagamba you have to downsize to uprise. Here, I'll be here. Teekeddwa okubaako by'ogumira then okusobola okugezaako okugira nga bw'omanyeera. Kati n'olwekyo I'll be here much longer than that. nze ngenda sooka nsigaleko eno emabega. You guys go home. I'll be Bwe mugenda kwateko omuddeeka here. nze ngenda kubeera wano. Because your mother and I Kubanga ensonga egenda okumbeeza wano nze ne maama wammwe had to get a divorce. tusazeewo tugenda divorcing. You're still going. Mugenda sigala nga mu divorcinga. Lindako. You know about this? Ekyo mwabadde mukimanyi. Yesu twakitegeera. Olina agamba zinabadde sikimanyi. Wabadde oteekeddwa omugamba. Sorry, Malaysia. N'onsonyiwa Malaysia. Just that you seem stressed out. Wabadde so stressed out. Why would you think that? Lwaki muba mulowooza bwe mutyo? Into each other. You're looking at each other. Ffe tubadde tulowooza mugenda kuddingana mutandise okwatagana munyumya. Actually acted like you like each other for. Nga mulinga babadde batandise okwagalana ebyaddala. You two even like each other? Ye kyebuzibwa mwagalana kubanga kyo sikitegeera. More complicated than that. Ebyaffe bizibu n'okusinga kye musuubira. I know that this is a lot to take, but Kimanyi kyo kigenda kubeera kizibu nnyo kubanga mukikkiriza. Wabula and no matter what happens between your father and I, nga muvudde ku binaatuka mu maseekati gange ne kitammwe naye. So
kati This was your idea. esigisa kyo kyakirowoozo kyo maama We both agree. nedda kino twakikkiriziganyako nze ne nnyammwe Time ago, your father and I decided akaseera akayise mabega twasalawo nze ne kitammwe nti malaysia asooka amale kutikkirwa then All along, but you waited until Malaysia graduated. kineewunyisa mwali mwakitegeka kuvira ddala mabega ne musooka mulinda malaysia amale okutikkirwa then mulyoke mukyawagane mulyoke mufune divorce mulinga abagamba ffe abaliwo tetulina makulu abaana abasigadde omwana mubala omu yekka mu famire We need a mom and dad too. naffe twetaaga maama ne taata Need you guys together too. tubeetaaga nga mulimu embiriri You don't care. naye mwe temufaayo Sweetheart, listen. yesu kristo tufudde banayi kono kamukwasaganye ono yawulira obusungu n'agamba katonda wange kati maama Another reason for her not muleese ensonga endala egenda okunkyaya abaganda bange is not your fault. ekyo si nsobi eyo Graduates, it sounds like it's my mbwe simanyi mulinde mmale okutikkirwa gwe tolaba ddala mbutuufu ninga abaleese obuzibu mulinga abagamba you consider me as the only mwana mu family nene baana abasigadde sebo baana bwe mba mwali mwakitegeka dda mwandibadde mwakyogera dda lwaki mwali muteekeddwa kulinda nze male kutikkirwa mulinga abagamba nzenzeko alina obuvunaanyizibwa nzenzeko omugaso gye muli era Madison yawulira obusungu buli kimu kyonna basooka kulowoozaku oli yensonga lwaki bafumbiriganwa yensonga lwaki bagenda kwawukana You know I like this place. manyi lwaki nali njagala akafo kano Perspective. olwa perspective kwegamba kakuwa endaba y'ebintu endala It's a little bit clearer. wano bw'ojjawo ebintu ebisinga obiraba nga biri kiriya oba esegera kyegamba I know you don't think I pay attention. nkimanyi ebiseera ebisinga olowooza sipaying attention ku kikiriwo wabula I do. I know my children really well. baana bange mbamanyi bulungi mbategeera I'm a little bit closed off with the feelings. Pop meets kettle. anti munaye mulina engeri gye mutujjira mutukyanga Well, I guess we could both work on being a little bit more open. nze ndowooza tusobola okugezaako okufuna engeri gye tubiitabiitamu ensonga eyo We're trying to do ne tubeera open. to connect. All of that is for nothing because you're leaving us. yagamba twandiba tufubanga bwe tusobola okugezaako okuba nga tukwatagana Okay. naye kati ne bwe tunaayiiya tutya kijja kuba tekiyamba lwa nsonga gwogenda tulekulira I know you're upset, but this nkimanyi oli munyiivu wabula divorce isn't about you or Malaysia. eno divorce teri ku ggwe teri ku malaysia teri ku balongo teri kwani I always knew there was something off between you two. nakimanya waliwo ekitali kituufu mu masekati gammwe Kissed temunywegerwangako together. sibalabangako nga museka mwenna nga abaagalana You gotta remember, we were younger than you when we had Malaysia. gwe kyoba omanya kiri kimu kyokka nti ffe ebizibu byatusikana twali bato nnyo n'okusinga baaba wammwe We got lost. bwe twazaalira baaba wammwe This divorce. ffe twabula kono byayonooneka Mother and me trying to figure out what we need. essaawa zino ekigenda otwabukanya lwa nsonga nze ne maama wammwe twagatulwe buli omu amanye kyayagala So do you. ye maama kyeyeetaaga kikimu kyokka kwagalwa. She needs to be loved. Ekyebuzibwa gw'omwagala It is. anti si byanga bw'osuubira kuno byangu ku saidi yaffe abakyala kyangu. You just have to know how to play it. Gwe ng'omusajja Wanna beat traffic? kaakati baakwata ekkubo ne basiibula. Omutaamu gambye nti ye maama already kyayagala nze nsobola nange okiteebereza ne nkitegeera ayagala kwagalwa wabula ekyebuzibwa gw'omwagala. You have my number, okay? Gw'olina enamba yange y'essimu Text me. ojja kunsindikira message. Messes with you, you let your big. ye nalina akukyankalanya gwe ng'onkubirako nze nga baabawo osegeera kale weeraba bwe batyo baakwatiko ne boolekera mu ggaali mmotoka n'esimbula gyesobola okugezaako bongerayo. Ebiseera ebisinga nga family butripu nga buno ne bwekabeera kannaku 3 oba nnaku 4 okateekanga walisi bwekabeerawo omwaka gumu bwekabeerawo kamuko ka mwaka kalina engeri gye kaboninga ne kazza n'enkolagana mu family. Osobola osalawo n'ogamba nti tugenda mmala ennaku 2 nga tuli 40 tugenda mmala ennaku 3 nga tuli jjinja nga family kubanga ekyemusa abasajja bamu basobola okugezaako bikolera abakyala ab'ebbali lwaki oba tokikolera wawaka
just ne mwevugako ne mugenda nga family ne malayo ennaku 2 oba ennaku 3 ebiseera bisinga bye mwogera eyo mu environment ey'enjawulo mu scenarios ez'enjawulo kisobola okugezaako okuba nga kibuildinga family era nga Rodi bwagambye nti ebiseera bisinga ekyamutwalanga eri perspective mulimu ekifo kyotuukamu ne kikuleetera ebintu biraba mu ngeri endala oba osanga nga biri clear n'okusinga ate gwe obadde obitwala. Aya Rodi yatuuka ekiseera n'asibula omukyala ng'asseeko n'abato nabagambye twekayitibwa downsized kati n'omukyala yakwata ekubona ajja n'atuuka ebbali ku mulimu n'asooka alowooza baklayanti bange naye mbutuufu abaali wano n'asooka alowoozaamu n'agamba nedda baklayantsi bange aboolwayo njagala bascheduling obateeke ku programu endala for sure. Yatuuka ekiseera n'awulira ate nga missinga family. Rodi yasigalayo eno ngambye agenda kuba awandiika kujabeeko ebigambo ebitonotono byawandiika bifaananyi weebiri ebibye ng'ogasseeko n'omukyala bifaananyi weebiri ng'ogasseeko n'abaana. This is the time yagamba nti tuzimbye family. Lwaki? Yes, twalina entegeka, twalina entegeeragana, but at this point tulina kingi ekyokufiirwa. Tulina kingi ekyokufiirwa. Tudde ebbali kaziba tuyasalawo kwegambako satwetinge kazanyemuko n'abaana be naye nti okusinziira nti Rodi taliiwo yasalawo abitambuze ne kitaawe. Teri kaseera kasinga ku nsi ya Katonda ng'ofunyemu akadde ne famire yo. Ebintu byonna bye tukola nga ffe abazadde ebiseera ebisinga tuba tukola nga tukolera famire zaffe, naye bw'obanga okola bukozi nga tofunayo kadde na famire yo kiba kitegeeza nti okolerera bwereere. Kiba kirungi ebiseera ebisinga n'ofunamu akadde ne muzannyamu ne famire ne munyumyamu ne famire nga tekiri ku mulimu tekiri ku kye wabula kutuulaawo ne musyagamu ne musekamu ne muzannya matatu ne muzannya akawuna ne mwegobamuko. Life bwetyo bwetambula. Bw'oba tosobola kikola eri famire then ogenda kikolera ani? It's Michael. Unagenda okugulawo oluggi ngazza amaaso alengera Michael. Taata. What are you doing here? Kiki kyokola wano bannange? Yasooka n'aleeta ebimuli n'abisimba omukyala. N'aleeta n'akatambi. You've held on to this? Kyogamba kana akatambi bulijjo kyakayina. We should leave them alone. No. Tusooke tubawemu akadde nedda. Njagala musigalewo mwenna mulize ki kye ngenda okwogera essaawa eno. Bana buli omu ampulirize. Ebony, you recently asked me a question. You asked Ebony, oyina ebibuuzo bye wambuuza. Whether I would have chosen you. Obadde mbutuufu singa sirwali lubuto nandibadde nnonda ggwe. Myaka giri. 14-year-old Michael thought back then, so I can't answer that question. Yagamba simanyi Michael wa myaka 14 kiki yali alowooza mu biseera ebyo kyobula kisobola kyanukula. Wabula essaawa zino. Right now. Maaso ga bonna essaawa eno. I love you, Ebony. Njagala okimanyi nti okuyagala Ebony. I really. Goge mazima. Nkuyagala kino nkyogera nva ku ntobo y'omutima gwange. Nkwagala okamala. And honestly, I didn't know how much I loved you until Iranga agamba amazima gani sigenda kulimba mbadde simanyi ngeri gye nkwagala. Kyenkana ki paka lwentuso kitegera nti ngenda kufiirwa. Choose your path for you. And you and I didn't have a chance to choose. Iranga agamba nti ebyatuukawo kirabika baatulondera ekkubo titwasobola gesa kufuna mukisa kubanga tweronderawo. Both missed out on a lot. Tuyinza okuba nga twamisinga bingi. But I also know that we gained naye wabula kyemmanyi so much. Nti newankubadde tuyinza okuba nga twawaba naye ate twafunamu kyamaanyi. Ebony, I want you to do everything you ever wanted to do in your life. Njagala okole buli kimu kyonna kye wali oyagadde okukola mu bulamu bwo naye ng'okikola nange. I hope not. Osegeera. We've been married for 20. Tubadde bafumba okumala emyaka 25. I think it's time we got to know each other. Nze ndowooza ke kasiira tube nga tumanyigana. Twewa akadde. Yes, Michael. Michael, sejaala. With your permission. N'olukisa lwo munnange. Mpozi ng'ogasseeko ne bano bonna abali wano. Wuliriza. Take this beautiful woman out. Nandiyagadde omukyalo ono mutwaleko out kadate. Sure. Okay. Tiwali tabu. No pressure. Just a day. Just ugendeko kadate.
kali kye bayita okubuildinga super relationship. Kino mukazi watu bulijjo naye kyayagala bamugambeko ebigambo ng'ebyo kubanga tebabimugamba mu biseera biri ebikadde. Kyali kyalwalumu ne batomera ukakana nga bagudde mu nsobi. Okuva olwo babadde batambulira mu buvunaanyizibwa kwenenya n'ebisigadde. Tafunangako n'omusajja abadde tafunangako kadde murialayizinga ng'omuntu gwasobola okwana. Essaawa zino se bamukwanye era n'amusaba mutwaleko kaddeeti. Bangi kumwe muyinza n'okuba nga abakyala be muyine wakati mubatwalangako kaddeeti. Gwekera ku makya vuga emmotoka ojje waka ogamba omukyala olwaleero tugendagendako mu Serena. Guruza weetagisa setemeka n'emitwalo 10. Mukazi wo owuwo ow'ewaka asobola okukimanya. Omutuuza nemusaba kakyayi. Ni just a moment akabeera kanjawulo. Kati kyakoze mukazi ye bulijjo kyeyeetaaga naye. Baba Dodo bali ku ssimu njagala olabe tagali. Katonda wange abaaye Sezara yagamba nduguddeko wabula bakwateko ne bagenda era buterevu ne kabaka n'asembera okagala nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde Vijay Junior Productions nga bulijjo ngenda saba mukama abankumire. Merry Christmas and a Happy New Year. Mbagaliza 2018 abeere musufu nnyo era buli kimu kisobola okugezaako tambula bukwakku. Mweraba. You turn the lights off in this place. Let me get your cards because You can't I am really about get it. You're not cheating. to help you. Oh my God! We're not do doing that this. anymore, That one. please. No. You just can't believe you got a cool dad who knows all your stuff. Oh, You don't think I know? You got it? That was embarrassing. Bought it for my dad a long time ago. You don't know your lines? Yeah, dude, you don't. You No, jumped I into said, no, I say, No, you jumped my line in the beginning. just, Yeah, you jumped my line. It's gonna be beautiful. It's gonna be perfect. Come on. can you just say the alone line? I come up here to be alone, because I gotta say alone. It's after. Okay, let's. All right. Hold on. Isn't this so cute? I'm not in you. It's just Oh. 53 Alpha, take 1. Hey, Mark. Hey, Mark.